finance yavuddeyo nekakasa nti egenda kuba eweereza about 13 billion Ugandan shillings towards the Ugandan music industry. And unfortunately, Bobi Wine, who seems to be, you know, in the center of this conversation, yagambye mbu sente ezo bandi badde baziteeka mu malwaliro. Agenda kibagambe ye mwenyine abanoonya byagamba abali mu tuwa sente ezo. Music industry wa music sector naye ina contribution nene ku gwanga Uganda. Tulisa abantu bangi bwe tuteeka concerts shows bantu bangi nnyo abafuna emirimu nnyo abandi bya abandi koze kati ena ababbi bali everywhere ne ku stations emukolya ababbi gye bali kutegeera ne bababba amataala ku mamotoka gammwe ge muparkings ebweru ne bayingira abamu ne babba amasimu gammwe nga mukola nabo ababbi bali everywhere. Eyo teyinza kuba issue. Ne government wesalawo okufacilitatinga industry music sector teguba musango kuba facilitating football, boxing, facilitating cricket, all these other games. Bingi ne bita mizannyo n'aba boda balina sako zaabwe mwe bateeka ssente aba taxi otegeera ne sector y'ebyobulamu gyeri Minister of Health because ebitya ebyo ayina bibanja abo siffe ffe tebayinza kutuleetera ssente naffe kulaakulanya industry yaffe ate tugambe muzizeeyo muzimbe mu eddwaliro. Mr. Bobi Wine ye mwennyini yali mu parliament emyaka meka ekisanja kiba kya myaka 5 years emyaka 5 wali olabye akalwaliro konna ke bayita Kyagulanyi hospital oba Kyagulanyi secondary school oba kimukakati kakonga member of parliament okuzimba eddwaliro ayinza okubeera eddoboozi naye nga ye it's not his responsibility. Naffe si responsibility yaffe okuzimba eddwaliro kwa naye afuna ssente zitamanyi kyazikozesa okitegeera azifuna n'azimba beach ne yeeyagala azifuna abaana be ne bagenda ne badduka emisinde e Bulaaya azifuna abaana be wano mukyala we namulira akaabo mwana wange bamuganya owuga otegeera afuna sente ze ng'omuntu tetumubuuza nkozikozesa ki kati naffe tufuna omukisa nze akolera miliyoni emu pa show otegeera lwaki akolera miliyoni emu pa show n'ataano ng'akolera gravity yaman kisinziro ly'engeri gyazzeemu naye ate siri ogoba business ate sikolera sente nga Mr. Kyagulanyi z'akolera. Kyagulanyi wali akyayimba yakoleranga miliyoni 2 omutwalo gwa ddo miliyoni 3 mu okitegeera show pa show tegena ze sinatuuka ku level eyo ansinga okufuna sente okitegeera ayina ababaka mu parliament ezo sente ze batuwa billions zimeka billions 13 ziyita mu parliament yeziyisa ayina ababaka abasobola zistopingira eyo batono tebawera yasinga ababaka mu parliament oba tokimanyi asinga aba opposition naye if you look at the huge parliament NRM consists of the most majority numbers yasinga ababaka tebakulimba ababaka aba opposition sicho opposition be basinga obungi tuba bakuyisa bintu gravity nze nawe tumanyi tudiringa ne democracy kataba NRM obaka tugambe any other political party wanise emikono abanupu ne bagaana era ekintu kiba kigenda kuyita era NRM bweyisa eyisa n'amalwaliro ne bagazimba Kiruddu n'abeerawo gwe bakaabiramu bazimbe Kiruddu waali otegeera Mulago waali Kiruddu waali Kiruddu eyina nga 3 siwe kiri ayina bagambe babeera active nnyo batekemu amalagala bakoleki bwalwala naye bamujjanjabira wano ddwaliro kiri agendamu okitegeera bakyali be balwala babajjanjabira wano malwaliro kyanelesi bino ebirwadde ebinene nga tetulina machines zibi operating wano bebawulya mbu bagenze Kenya bagenze India bagenze ki n'amalwaliro weegali just asabe bali government ebayambe egongereko so talemesa ffe kufuna kye tulina funa bwe abayimbi tebalina funa kino agamena boda tebalina funa kino n'abo obutale tebalina funa kino lwaki y'abayimbi bakuba ayagala kuba abayimbi nga bano anti abayimbi because amanyi abadde mu industry you are amazima agali nti tebabaddeeko nnyo gravity obadde okola show yo kituufu of recent but in the past it has been a different story misolo mu buli kimu gravity ensonga ya Bobi Wine eri nti mu kifo ky'okukwata billioni 13 ne tuziwa gravity ne tuziwa Kenzo ne I'm just using an example the Buzzway Music Association tuzikwate tuzizimbemu amalwaliro because people are falling sick people need hospitals ye mwenyini asooka azimbe akwate beach ye eyebusaabala atuweeko n'awatuwa ku 10 ku 10 nja contributingako ensawo za cement ne musuuza contributingeko ne mikiwanya contributingeko tuzimbe eddwaliro naye mwennyini ewali mukulirayo sente dwaliro munali yitaki Kyagulanyi hospital mulimuwe buwi tulimuwa kuba ekifo kike
ng'akiikiridde abayimbi mbu ye wakabyaliyo otegeera kisoboka n'alekerawo okubeera eva buli bwalaba omuyimbi galina waayita amukuba enkokola gwe mulimu gwa Bobi Wine nno omukulu mu parliament kukuba bayimbi nkokola buli walaba artist ng'alina wagenda oyita mukube bw'oba tomuwagidde mukube otegeera singa bwe kiri abantu bandi bati tetulina balamu singa ne gavumenti eriko atagiwagira mulemese oyimba mumulemese kino mumulemese kiri naye ye botamuwagira ngagamba oyo mubi alidde mbantu obukwe ensonga lwaki tuwamuwagira because we anticipated most of you artists to be on his side in regards to politics gendiko oregera tulina room ezigambo ina side gyoliko sina side ze ndi artist ayimbira buli omu. What makes you think we don't need hospitals in the country? What makes you think people are not supposed to fall sick? Tugetaga naye ekyo ekintu Bobi Wine kuba aba artists mu muzimba amalwaliro ffe tetuzimba amalwaliro okitegeera ye mwennyini asobola okuyita gyayise n'agamba bali abasajja kuba yabatuukako ennyo okusinga ffe okitegeera nze nina mubaka ki mu parliament ayinza okumpuliriza nga mugambye genda oteese kino abawulira endongo tubayina ndongo endongo twabiyimba nze nayimba ebintu ebyo byonna otegeera music nano video Bobi Wine gye yalimu eyange era nga njogera ku bintu ebyo wenkoma amanyi gange we gakoma otegeera ate sente zino zaali mu kkuba zireke kutuuka tuzeetaaga tuzikozese tulina ebizibu bya sente ng'omuntu omulala tebayinza blood kuleetera sente n'ozigaana mbwa amuzizzeeyo banange muzizzeeyo muzimbe enguudo sente muzimpe nzirye sente oyagala zaaki Gravity because you've made it very clear sente oyagala zaakulya nakugula amamotoka nakumaliriza nyumba kyoyagalira ddala to the expense of Ugandans abagenda okulwala n'ebirala mbyetaaga si ebyo byokka n'engoye njalo zigula okitegeera oyagala obeera ng'okyusa closet buli mwezi sente mafunye omukisa okuzikwata bazimpe Bobi Wine afuna sente nnyingi ani amubuuza kyazikozesa sente ze okitegeera nze n'abaganda bange benjala okufaako kankubuuzeeyo ekibuuzo Gravity nange gyatwalako omwana wange mu America addukire abeereyo nga muddusi okitegeera naye sina busobozi ali mu kiwuunyo omwana wange Gravity